Beti Nambooze oyo tiyetagana kudda mu parliament lwaki afunye ekimala ebisanja bina buli mwezi ofuna miliyoni 3 Nambooze yali badde asinza Museveni nga ffe tusinza nnyaffe Bikira Maria lwaki abamusinza yamufudde kyali si balonzi be Nambooze andageno n'oluwaji lw'eggaali mu famire yali aluyina ewaabwe bawe yali avuga tractor ng'asaba muddo gwa gombola Nambooze ng'atunda ndagala Nambooze yali badde ateeka ekifaananyi kya Yoweri mu nnyumba ye omwebaza yes amulala naawe bakulemye nkyakuleetera Joyce baagala no oyo yali mulungi nnyo munnamawulire Kaboozi bwe yagenda eyo sobola kumentioninga muntu nga bw'abeera ku leediyo njijjako kyogamba abo bonna betwogeddeko ng'ogyeko none of them yes osobola muwuliriza yes noba n'omulaba baba ali ku TV naye abasigadde tusobola nze kati kankusese nyina ekiragira waka meedi wange akimanyi buli President Museveni bw'abeera ayogera alina omulikodinga oba omwagala oba tomwagala he's extremely intelligent oba omwagala oba tomwagala akimanyi teeka kasitala bataasi okwogera alina omulikodinga naye olwabaga nti wali omuntu omwagala nnyo ani President Museveni bani abagamba abantu ebwere babyogera nti wakyuka nawe watuuka antu n'okyuka no President Museveni yawamba e Masaka nga ndi mu P5 bawulira twamwagala nnyo Museveni twali tumulabanga Yesu ng'omununuzi 1996 namunoonyeza akalulu nnyo we nakoma awo wali okyasoma bwali naawe nali mmaze okusoma ndi musajja mukulu Museveni oyo mulaba oyo ekifaananyi ekyo black and white oyo Yoweri wange wenjagala ono ng'asinkanye n'oli eŋŋumi ekaaba ono aliko n'asinkana n'oyo eŋŋumi evuga kyogamba osinga kwagala oyo mwagala nnyo kyova olaba ekifaananyi kye kintunudde mu maaso oyo bwe owa 2024 tomwagala mu respectinga nti president w'eggwanga byanjawulo ate mu respectinga nnyo nti musajja mugezi gwe n'ofugira abantu emyaka 4 nga buli myaka 5 balimba ate nga nebbiya 26 akomawo ate ne 31 wanaaba asobola okuyimirira n'okutambula ajja kujjayo empapula kati mumwesibe 2 lindako Museveni yatandikira mu bajjajjaffe n'abakaddiya n'ayingira mu bakitaffe n'abakaddiya n'ayingira mu ffe atukaddiza kati alumbye baana n'obuzzukulu ajja bukwatamu yabatandise dda tolaba nga bayita bazzukulu mu buli bbaluwa yatandika ku bajjajjaffe n'abakuba n'agenda ku bakitaffe n'abakuba kati ali mu ffe alumba baana 31 alumba baana ajja kuyingirawo nange kyembuuza ayingirawo ddi gwabera mu office ebintu mu bimanyi omulimu omukulu General Embuke gwalina kwe kuuma stability eggwanga lino kyova olaba is the CDF gwe mulimu omukulu gwalina kuuma eggwanga lino entebe yagiveeko ajja gifunanga akaseera katuuse naye Saabalwanyi Yoweri Museveni bw'anaaba mulamu ng'asobola okuyimirira ng'asobola okukwata microphone 2031 ali ku ballot paper naye 2036 kyogamba abuzayo ebisanja 2 byokka ate nkusesa ki singa Museveni Katonda asobola omwongerayo emyaka 5 yalifuza Uganda ine emyaka 10 nga tumaliriza kutudde ku nsonga yaffe ya Kebbi kuba mu bantu ababaddewo ababagenze ku court martial abogedde ku Kebbi ensonga ya Besigye tejja kusalirwawo mu court martial ejja kusalirwawo mu State House Besigye ne bwana aleeta balooya 10 balese ya 5 ne bwana aleeta balooya bonna aba Africa ensonga etegenda kusalirwawo mu court martial egenda kusalirwawo through peace talks ne General Yoweri Museveni mbuuza lwaki ali mu kooti ya si amaje ani akulya amaje mu Uganda mirundi yakolanga bwati President Museveni akulya kooti ya amaje President Museveni ye judge wa kooti eyo kyasalawo nkiddemu ani akulya amaje mu Uganda si Yoweri Museveni besi yamulisa mu kooti yaki ya kooti masho si amaje ani commander in chief si Yoweri Museveni kati yajja okumusumulanga yagadde but kino nakyo kikulu nnyo era kano katememu Machas enkwata gye bakwata Besigye yali nkyamu nnyo mu kidnapping e Kenya President Museveni wanjawulo atya okimanyi mwe apartment Winnie Kiza gyayogerako mukyala we bali basobola okuteekamu biikanyama bina ne bistrangulinga Dr. Kiza Besigye ne bimutirayo omulambo gwe ne gubula forever okukidnappinga Besigye kyali kikyamu nnyo
but there is a human Museveni. Ontegedde? Yagamba mukwate mumuleete. Gwali wano tomanyiyo bantu bali bafiridde ku mawanga. Kasoji yafiirawa. Mawanga era bangi babeerayo. E Dubai towulira gundi beno nayo Israel. Kyali kyangu nnyo Dr. Besigye mu kidnappingira mu apartment eyo ne bamusuula mu mugga forever. Taddamu mulamu. Si wagira kidnap yakolebwa, but the mere fact nti akyali mulamu, omulamu Katonda gwawa. Akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. There is the military Museveni eyamulese. There is the human Museveni etamutira Kenya. Kubanga abeera kufiira Kenya kyali kiberedde kizibu nnyo okutegeera ani yakikoze eki yakibaddewo. Obagantu abamutidde 2026 ayinza okudda mu kalulu. Dr. Besigye tayinza kuddamu kuyimirirawo. Fe yatugamba 2016 nze 2016 akalulu ako twakawangula. Nze nengwa ne suuti y'okulayiriramu. Naye ne batubba. Suuti n'ogikola mu Uganda waki bayita electoral college. Mu America waki bayita electoral college. Si yesalawo kati electoral college bayita electoral commission mu Uganda. Yesalawo ni afuuka president. Mwabakuba akalu si mu musalawo afuuka president. Electoral commission yesalawo. Abakuba akalu musalirawo ababaka bakansala dindako musalirawo ababaka bakansala bameya n'entebe eri ngoyala okubeera mu moloka eriko flag ebbiri agisalirawo electoral commission justice byabaka kati wala bagenda okufa olwekyo ne bwakoma 2026 ani yes tasobola kukomawo abantu bagenda bagamba ki tekiriyo ekyokuwangula kira n'okulangira byanjawulo okuwangula kirala n'okulangirira kati kambabuze 2021 Bobi Wine yali atunka ne Museveni siwe kiri General Muhoozi Kainerugaba then he was the commander land forces siwe kiri kati ye CDF Minu yagamba nti maya chogezaako otugamba nti 2026 agenda okujja yenna kamalirize bwenti General Museveni buli wagenda ekyambogo najja nomination papers abeera afuuse president elect so kati bana abajja bamala budde bago comedians badikuula ba fake master bas abafere ba struggle basaba wani musigale ku bwa meya Lord Councillor oba MP n'entebe eriko flag ebbiri ng'otambula si yammwe so tugambe nti bwe bajja byawansi bali okay kiri bakirekere muzeeyi akyakifuge nga bw'owulira nze ndi mu katoliki ne sinza kufuuka paapa tekiriiyo tosobola kati gobeera wansi nze ogwange gwa kusembera buli lwasande kati bano babeere nga basembera palamenti nze nsobola okufuuka Ssaabakristu gwe fuuka kansala fuuka omubaka fuuka meya division meya egiveeko omuntu yenna asuubira nti alijja Yoweri Museveni n'akalulu wano obusiru bwo ne botikka sino track eze Uganda zonna tezibutwala omuntu yenna asuubira nti osobola okujja Museveni n'akalulu kano toli menti kubeera mu kibuga oli menti kubeera butabika oli mulwadde tumaliriza tweyanziza kati ekisooka twabadde very disappointed ne report eyakoleddwa akakiiko ka defense and internal affairs okwemulugunya kwaffe kwonna kwe twateeka mu buwandiike ne all submissions twakola mu parliament tewali n'emu gye baakapukyalinga ekyokubiri ne ba victims bannira ne immigration bonna submissions ze baawaayo they were not captured ekyokubiri n'ababaka baffe Joseph Sewungu ne Christine Kaya nabo submissions baateeka mu report teziriyo nekye twafunyemu kiri kimu ti ensonga yaffe yafuuse ya ggwanga previously nga okusosolebwa kw'Abanyarwanda tukunyumizaako mu WhatsApp groups zaffe kati kukyali mu WhatsApp groups zaffe kuli everywhere the mere fact nti speaker yakuwadde essaawa esoba mwemu n'ekitundu ffe kye twafunyeemu singa ombuza twafunyeemu ki twafunyeemu nti ensonga yaffe for the first time yayogeddwako ku fulo ya parliament makyazi ababaka badde beeswanta bagiteeseeko naddala ababaka abava mu centro abagimanyi obulungi
speaker teyabawadde mukisa kugyogerako teyabawadde mukisa ng'agamba nti already ensonga eno eri wa president okitegeera ndowooza yes kubanga speaker ensonga gye yawadde yagambye nti ensonga eredi eri ku mmeeza ya president go ge mazima ng'ennaku z'omwezi 25 October council of abavandimwe twamitinga president w'eggwanga n'awuliriza ensonga zaffe bulungi n'agamba agenda kuyisa ekirago kye bayita executive order era prime minister yakizzeemu n'akikkaatiriza so prime minister yashuwalinze eggwanga ti ensonga yaffe yatuuka dda ku mmeeza ya president ate kati yatuuse ne ku mmeeza ya speaker kitegeeza essiga lirimu yes actually initially twali tugenda mu constitutional court nga twala ku challenge nga twagala for constitutional interpretation president atugamba ati mwetagisa genda mu kooti ensonga eno njagitereza kyetwafunyemu ekyo mu report baade bagamba nti igwo okubeera bana katinga uganda abanyarwanda abali mu Uganda they had to announce themselves tebali banyarwanda beeri chicho gamba koko ekyo kweyo ensonga kati ekisooka kya person yasomye kiripoti ekiri bogus bagala okugatta bannansi ba Rwanda n'abanyarwanda be Uganda bannansi ba Rwanda they are called Rwandans era bwe baba n'ebizibu bannansi ba Rwanda bwe baba n'ebizibu mu Uganda bagenda kwembase yaabwe wano ku Kittante nze bwe mba n'ebizibu ngenda ku Ministry ya Internal Affairs oba nira mu kifaananyi yadde nga ayagala okulaga nti abanyarwanda b'e Rwanda n'ab'e Uganda basobola okwaccessinga same opportunities which is false ontegeera ndowooza ba petitioners betwali nabo abaweri baweranga 7 I think balaga obujulizi beyond to their Ugandans olina akulaga bajjajjabe 3 nga baziikibwa Uganda ne maama we nga ali wano n'akulaga ebbaluwa okuva ku LC1 paka LC5 ezikakasa nti for example nti omuntu ayitibwa Frank Gashumba mutabani w'omugenzi Antonio Gashumba eyaziikibwa Villa Maria LC1 neteekako omukono LC3 LC5 RDC n'omubaka w'ekitundu n'omutaka kati waffe wali omusajja yagenda myaka 10 buli muntu akyamumanyi nga tetteeka bwe ligamba okyulya ndowooza ebyo byonna tebabitunuddemu otegeerano ffe kye twafunye ekiri kimu nti ensonga yaffe yagenze ku floor ya parliament mwasobodde ofunako kweyo report kuba bagambye nti kati ku nsonga y'abantu abafuna obuzibu munira amanya gaabwe ne issue zaabwe kuba bagambye abamu simanya amanya tegakwatagana simanya bakulimba mwafunyeko report eyo namwe ne mugira abantu report tugiina nze amanya g'abantu abo beebo bennyini be mwawaayo oba bakyusizza tewali we balaze n'amanya ge twateekayo malala baleese ebirala ekyokubiri nze report yo nagifuna a day before yampeebwa nengisoma era nagenza okujja mu parliament nga manye kigenda okukola kigenda okuvaayo naye ffe tubayita kubambula kati naye twamukunamizza kuba kunamya Bobi Wine akiyita kubalabisa mwabalabisiza yes owulira constitution ya Uganda egamba article 10 to be a Ugandan you must belong to the below listed indigenous communities Baganda Bacholi Balango Bateso Barugwala n'Abanyarwanda naffe we belong to the constitution of Uganda naye bano bakatonda ba immigration omuganda omucholi omulango omunyankole bwagenda okusaba passport bamubuuza mannya ge taata we yaani ava ku kyalo ki ne bakuwa passport omunyarwanda bwagenda okusaba passport obijuliza online kasito oyingira for interviews ngerinnya lyo gwe Kayitesi Fiona oba gwe Mutoni Linda you a killer you are not supposed to be here era abana bafe bagobe get out of my office okitegeera ne bagamba mugende Rwanda gye mu bifuna nenga bana abantu aboogerwako tebamanyi nembalala tebamanyiyo kubanga bo boogende Rwanda oyitambalala okitegeera ulira awo ne bakyusa nze njita selective application of the law but yeah constitution egamba you must belong to the below listed indigenous communities zenkumenyedde kati omuntu affe bwagenda
nga bagamba leeta obukakafu nti bajjajjawo baali mu Uganda before 1926. Leeta obujulizi nti bajjajjaabo baali mu Uganda below 1926. Ekyo bakyapulayinga ku Banyarwanda bokka, teri ggwanga ddala bakyapulayingako. Owulira, which is impossible. Ne president w'eggwanga lino General Yoweri Museveni tosobola musaba biwandiiko by'abajja ng'abiina. Ne speaker Anita Among, ne Robina Nabbanja, ne CDF Muhoozi, ne Chief Justice Owindi Dollo. Oyinza okumpayo ripooti yo ya primary? Sisobola gikuwa. Oba olina emyaka emeka? N'emyaka 3. Bw'oba olina emyaka 3 nga tosobola kundaga ripooti ya primary, kati oŋŋamba otya Gashumba ndeeta ebiwandiiko by'abajjajjange ebya before 1926. Olaba nti etteeka balikyusizza. Etteeka egamba indigenous community oba eggwanga. Kati kuffe bava ku ggwanga ne badda ku famire yo. Owulidde? Awe wali akanyamberege. Abala tebababuuza famire evaawa. Ate ekyo bakikola nnyo Abanyarwanda ntunuuza mu kamera. Abanyarwanda basinga okusosolebwa be Banyarwanda b'omu Buganda ne Busoga ne East. Kino nkiddamu Abanyarwanda basosolebwa 10 ku 10 be Banyarwanda b'omu Buganda, Busoga ne East. Ulira Abanyarwanda bazalibwa ekisolo ntuŋŋamo ndolwa bw'agenda okusaba passport bamubuuza erinnya lyo eryokubiri bazadde bo be baani wasomera mu ssomero ki. Owulira kati nga for example bwe bagamba nti banzaala Kansanga nga bakugamba byalo ki ebiriraanye Kansanga, let's say Kibuli, Gaba, Nsambya, Muyenga, nga bagamba genda ekyambogo next week ofune passport. Kwegamba kati Abanyarwanda nabo batusosolera ddala. Entweetinga gye batweetinga Abanyarwanda b'omu West yanjawulo nnyo Muganda. Obukyayi bwonna buli ku Banyarwanda b'omu Buganda wano. Bw'osuubira obuzibu buva ku ki? Lwaki baba obukyayi obwo buli bungi nnyo? Waliwo abantu nga tebatwagalangako. Abantu abakijjanya bajjajjaffe nga baakajja muno era be bali mu migration. Era yo yasomye ekiwandiiko mu parliament. Tubamanyi. Yes, tubamanyi. Twogera nabo nga tubamanyi. Nga bwe najja mu makaago nga mmanyi tonjagala toyinza kumpa kyayi ne munywa. Okitegeera tubamanyi. Gamanya ge gamu agatukijjanya mu nnira, agatukijjanya mu immigration era ye yasomye n'ekiwandiiko. Tubamanyi. Teri Muganda yali ammye Munyarwanda passport. Teri Musoga yali ammye Munyarwanda passport. Teri Muteso yali ammye Munyarwanda passport. Ababizituma tubamanyi. So biva kuvedda. Yes. Bakyali naye akantu ku mutima. Kati kankubuulire olutalo lw'eruweero olwaleeta gavumenti eno mu buyinza lwalwanibwa amawanga aga Baganda n'Abanyarwanda. These are facts. Gendo interviewing y'omusirikale yenna eyali eruweero naye bamala okuwamba Kampala batandika obbasayirira yininga era bakugamba bali mu olutalo olwo Major General Fred Rwejema bakugamba bw'aba yali namba 1 yali namba 2 mu lutalo olwo naye yali munansi wa Rwanda era olutalo bwe lwaggwa abali close to him bakugamba nti yagamba nti talabanga bantu basosola bantu nga bantu bano bokwe kusalawo okuddawa ewaabwe kubanga Rwejema yali munansi wa Rwanda nze siri munansi wa Rwanda nze ndi munna Uganda 10 ku 10 100%. Rwanda njagala nnyo President Kagame mwagala nnyo n'ekifaananyi kyo kiikyo but I'm not a Rwandan, I'm a Ugandan. Nyina bajjajjange babiri abaziikiddwa Villa Maria ne taatange yaziikibwa Villa Maria. Rwanda njiraba nga bwenda ba Zambia, nga bwenda ba Kenya, nga bwenda ba Malawi. Ogendayo ng'omugenzi. Yes, actually bwe ngende Rwanda bansaba passport yange ne bambuuza ogenda kusula mu hoteli ki. Kitegeeza siri munansi. Munna Uganda yenna bw'aba alinnya ennyonyi ng'akomawo Uganda ne alive y'entebe yanjawulo ey'abannansi n'abagenyi. Situukangako ntebe ne bambuuza ogenda kusulawa. No, kuba manyi yenva. Genda waka. Okitegeera. So okutusosola kuno barayakana sure you tibagenda kuwangula. Kwadde nakubuza nti kati kyekiddako nga bamukyalinda president okubaddamu. Bwe tukyalinze kubanga ekibiina kyenkulembera bakiyita Council of Abavandimwe. Twakisandika 2017 but formally ne tukiwandiisa nga 2020. Tukoze ebintu bingi ebyewuunyisa ffe. Ekibiina ekyo ffe tulina office, a full-fledged office esangibwa wali ku Jinja Road.
Twina a radio show ebera ku radio 4 and radio 7 every Sunday. Emale sawa 2. Successfully fe twatuusiza ensonga eno ku floor ya parliament. Successfully fe twatuusa ensonga eno wa president agitegeera. Era president bwe yagitegeera n'agamba ensonga eno ngitegedde. Ngenda kuyisa an executive order. Awe guidelines. Omuntu abasaba passport byalina okuyitamu. We are comfortable with everything. Era mu office muno mozize. Nze teri muntu ajjamu ng'akaaba amaziga nga bamumye passport ne muwandikira ebbaluwa nno kuba sikumanyi. Genda gye bakola ki? Gye bakuzaala. Kubanga ekibiina kyaffe Council of Abavandimwe ekintu kye tusinga okulwanyisa sitwagala bannansi ezitwetoolodde okufuna ebiwandiiko byaffe bya Uganda. Our national IDs and passports must be issued to only Ugandans. Only. Ontegera ndowooza. So tulinze ekiwandiiko kya president and I can assure you Yajja issuing. Ate ne prime minister mwe wabaddeyo yabadde ku floor of parliament. Now assurance. Within 2 months. Yes. We highly believe in 2 months tezijja kuwera. Kubanga 82% ku baana abamibwa passports baana banaku. Abaana abawala abanoonyeza emirimu e Uganda ne gibola baagala genda Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Jordan kupakasa kola bwayaaya. Okimanyi nti amawanga gali asatu wanagasinga okukola wa made in Middle East, Baganda, Basoga na Banyarwanda. Kino kiddamu amawanga gali asatu okukola bwayaaya okukola wa made Baganda, Basoga na Banyarwanda. So bana abantu abasaba passports tebasaba passports nti bagenda France, bagenda Cape Town, bagenda Dubai for holiday, bagenda kupakasa. Ontegera ndozi. Ate bana abatumbaavu bano kye batategeera ti omuntu kasomo wa passport n'agenda okupakasa eba machine egenda okuleeta sente. Kubanga buli every foreign remittance je Uganda kugibwako omuki omusolo. Ontegera ndowooza. Bana abantu the 18% y'Abanyarwanda be bagashumba gotayinza kuma passport. So abantu abamibwa passports be baana abava mu family ennaku. Ontegera ndowooza. N'ekibuuzo kino nkibuuza nnyo. Tewali Munyarwanda gwe bali bamye passport nga mu kulonda okuwedde teyalonze. Lwaki mu kulonda tubeera bannayuganda? Soko posingemu katono waliwo nankubira. Mwenna bannayuganda bampuliriza oba bandaba ku TV kakati oba ku simu yo. Kino ekibuuzo nkibuuza buli munene yenna ali mu gavumenti. Actually temuli na banene. Mu Uganda wano munene ali omu. Yoweri Museveni. Bano bonna abayita abanene Museveni abamu amwazise kambuleera. Okitegeera ndowooza. Lwaki buli muntu gwe mu passport aba ya participating mu kulonda okuwedde? Tewali Munyarwanda yali azze mu office muno nangamba Gashumba bangana okulonda ndisiri mu na Uganda. Mu kulonda fena mwena mubaba na Uganda. Tuwa na Uganda. Okulonda bwe kuggwa we cease to be Ugandans. So kataba bakosa bukosi abafuzi. Yes. Nekyo kyakomye. Kyakomye. Abanyarwanda bakoyo kozesebwa. Onzabia biri mukaga temugaa kudda mukulaba. I can assure you. Jeno Yoweri Museveni bwatayise executive order teri Munyarwanda ategeera agenda kumulonda. Ale bwana achikwa ne kiba just temporary ya nagamba mubale. Enjamento nokaya neri mu nkwawa. Era nze mwesiga jaji issuing executive order. Ata sojukora nagamba kati ngeje tugera mu kalulu. Biri abiri mukaga. Tusoke tutekewe embere eterere. Otuva mu kalulu. Era tudde waliwo enkola y'ekyekera endala eriwo. Nekiri an executive order bera temporary nkimanyi. N'ennyama entono. Ate ensonga ya citizenship eri so sensitive. Olina okubalansinga ki? Eri ato. Mwesiga jaji issuing. Abanyarwanda bo balina ID. Yes. Kati nkutwala kankusomera ate ekirala. Ate abalina national ID bwe yesanga nga alina ekimu ng'agenda Rwanda oba Congo bagimugirako ku border tebagimuddiza ng'ate etteeka lya it's a parliamentary act egamba nti teri Munnayuganda yenna aligibwako ekiwandiiko nga tamaze kuwulirizibwa the right to self defense. Kubanga n'omutemu w'emmundu n'omuntu eyakutte omukazi ne madara naye atwalibwa mu kooti n'akola ki n'awulirizibwa naye n'ayogerayo sayidi ye. Nezino entarahamu eza immigration ye Uganda eziri ku border ye Katuna ne Gagitumba kasitoba n'erinnya nti gwe
nkulanga gwengalambe ontegera ndowooza bazibagirako awo baba wansonga ki tebali si bannayuganda kati ne weebuuza ono Mujega yatuuka ddi okusala waani afuuka muki munnayuganda just your physical appearance yokka si wa wano kati ekyo awo ne tuvaawo kati balina ekipya ekirala ekyo kyekikyasinza okutiisa kati omunyarwanda nira tesangibwa kololo atuula ku laptop ye nga wano kasala erinnya nti nkulunziza John nga badde litinga ku system gwe national ID original hard copy ogina ne ku network ya nira bakujjako dda tufunye these are very disturbing what testimonies awulira gwe national ID ogina hard copy ogina gwera otambula ozimba nga bwete ogina nenga ku system tukitegeera tutya si kesi zisoba 50 olija nagamba Mr. Gashumba national ID yange bajijja ku system nti batya simu card yange yali egudde nengenda okola simu card replacement gye bangambira bwe nagenda munia ne bangamba nti twakizudde toli mu Uganda waliwo kesi eri very disturbing omukyala yali asevinze million 17,20 mu bank emu agenda okujjayo akasente ke agenda kugula kataka nanga nti kisoko ogende mu nira si yeggwe olaba impunity of the highest level kati zino mbizi kikaki tuziyite ki kubanga embizi kyekisolo ekikola ekintu kyekitategeera kikyamu mbizi kikaki zino zabitanga njeru za yero zaki someone sits on her laptop or his laptop at Kololo and reads the information. Yes, you're no longer Ugandan. Ngate bagambi the right to fair hearing. Teri mu na Uganda ligibwako kiwandiiko kyonna nga tamaze kulirizibwa. Owulidde? So bino ebintu byakusaagiramu. Uli ndowooza. Keso ziwulidde ezebbiri. Nzuli. Kakati okufuna omulimu gwa gavumenti gwonna you must have a national ID. Waliwo omwana yabadde asinze mu interview ya gavumenti. Nabo wa national ID ne bajokyamu. Bagenda verifying n'enira nga bamujjadda ku system. N'afiirwa omulimu. Because without a NIRA ID, tusobola kugulawo account mu bank, toyina kyoyinza kukola. Kazizo category meka ebbiri. Kati ate waliwo ne HPR. Tokkirizibwa kuwasaka kati kola mbaga nga toyina national ID. Okiwulidde? So byebyo sebo ebitutawaanya. Mu report mwalimu group gye bayita omubano. Eyo group yatandika 1995. Nange ndi lifetime member kadi era yeno. Newe twachukira 2011 waliwo kulonda kwa Abanyarwanda ba leadership. Abantu balonda muzei Kamuhangire bambi yafudde. Kamuhangire wamala okuwangula. Kananula nakola faction ye. Naye kati twine emibano giri esatu. Waliwo kubadde gukulira muzei Kananula, muzei Kamuhangire yafudde, okukulira Kananula ne biraalo. Kati ffe twalaba emivuyo egyo gyonna kwe kutandika Council of Abavandimu. But these are all associations. Associations siwanda okubeera olukumi. Bino bina bye nkugambye byonna. They are not acts of parliament. Kyekyo. Ukitegedde. Kubona laba reporting ega tetwebuza kubano ate bano batugambye actually lutwali mu parliament lutwapialinga before akakiiko ka internal affairs and defense Dr. Kamuhangire mukama mumuze mirembe naye twali naye kuolu kwa tugamba ku nsonga ekwatagana n'abantu baffe tulina okwogeza olulimi luki lumu. Yes, juzi otwalabako abavaayo ne bagamba nti Abanyarwanda abali mu Uganda bagamba bakugobye mu kibiina. Kakati kankubuuze oyinza okugoba omuntu mu kintu kyotamuteekamu. Nze ne mu Uganda teri ayinza kungobamu. Tosobola. Can you deport me from Uganda? Ontwalewa. Nalaba oyo omwana nga agamba mbu angobye angobawo. No. Ekisooka oyo yayogera si mukulembeze. Akulira omubano A yafudde muzeeyi Kamuhangire. Omubano B faction yateekebwawo bo ye muzeeyi Kananula. Kati muzeeyi Kananula ye yalonda omuvubuka oyo mbu akulire task force omwo. Okitegeera. Kati ekintu kyokka
mu Uganda ebyatandikibwawo by the Act of Parliament, Civil Aviation, URA, UNRA. Nezina associations kati nga abavandimu b'Abanyarwanda bannamawulire basobola okutandika association yaabwe. Gashumba nyizo givayo nenjigamba nti you have no right to operate. No. Bagamba bakasuka ku muti oguliko ebibala. Abo boolaba tukoze ebyabalima myaka 3. Omubano gwatandika 1995. Fe kibiina kyokka eky'Abanyarwanda mu Uganda ekina a physical place of work ku pioneer. Ulira ku pioneer bitu biri binange nabikumira. Fe tuina a physical place of work. Pioneer House Jinja Road. Fe tuina a radio show every Sunday ngeyogera ku rights, culture n'ebirala. Fe twasobola okutwala ensonga yaffe mu maaso ga president n'agitegeera. Fe twagitutte ku floor ya parliament. Kati balina akasajja ke kabatawaanya. Babitaddemu fiiri. Kasajja. Kyekyo kyokka. Ne we are not distracted. Katoba abubaka ki? Twine ekya kye tuleeta ate ekigenda okushokinga Uganda. Kyekyo kyomuve. Mwe muli bannamawulire president yatugamba banabo lugambo. Andi tubuulira bannansi ekiriwo. Bwekinaaba mujjukira mugendo okukakasa council of abavandimwe ne Frank Gashumba. Omanyi olwasooka baali balowooza nti Banyarwanda tebali part of Uganda newe mwavaayo nga bw'ogambye. Ani yavaayo? Ani atunze ensonga y'Abanyarwanda mu Uganda? Oyinza okwogera ku Nuupu n'otayogera Kyagulanyi, n'otayogera ku Lubongoya, n'otayogera ku Jore Ssenyonyi. Oyinza okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda n'otayogera ku Gashumba. Tekiriyo. Kiringa nga Lwejema mu nsiko bw'aba yali namba 1 yali namba 2 mu kulwana olutalo. Tosobola kwogera ku nsonga z'Abanyarwanda erinnya lyange litavaayo. Okitegeera? Oyinza okwogera ku bapasita eryawo gye litajja. Twogere mazima. Dino okubeeramu. Very simple. So kati kibatta kasajja katugenda kukola ekigenda okushokinga Uganda eno. Mu mukirinde. Otwa Christmas package. Gwe mukirinde. Yo gashokinga. Sijja kibagamba mu mwino lugambo. Osobola tubbirawo kati. Nogamba tulina kye tuzimba Christmas package. Gwe linda bulinzi. Mwe mujja kusooka okumanya.